Kulabanga Uganda bwe kifefaanana eno wano yebukuuteri abagenyi bwe basula era olukiiko nga lugenda mu maaso naffe tusazeewo tulaga ekkula lya Uganda nga bwe bifaanana eno ye paalo mu Uganda twagala otegeeza abagenyi abaze mu Uganda buno nti eno Uganda bwe bifaanana omusolo gwe muwa tegulina kye gukola bannayuganda mulina okwebereramu omusolo gwe tuwa tegulina kye gukola abakulu sente basira bazirya bazimerera obuwumi n'obuwumi bwa sente bazirya nga tewali kikolebwa olunaku lwa leero bannayuganda abatusazirewo ate bannayuganda babeere bagezi abasajja bakubye omulanga pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu mubaffe tumanyi ye yalondebwa bakuba omulanga uli musituke kati anasigadde situse eyo nkodoma lyewedde emirimu former president yitaji Dr. Kano Kiza Besigye watumanyi yawebwanga kaluna biwa. Now we are moving to Natete because there are also other big potholes. We have chosen to demonstrate by turning these road potholes into fish ponds. We have already fished from the same, and we have also planted some banana plantations in these potholes. Now we are extending to Natete because we know Natete is also an area which is bad off. It has a lot, very big potholes.